Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi mbabuuzaako mwenna abali ku Tawira Radio Tawira TV buli omu ensi gy'owangaaliramu UAE, Oman, Jordan, USA, UK mwenna abatulaba Uganda mwebale nnyo okubanga ate bambi basaba mubeere nga muto subscribinga ku Facebook tukozesa Tawira Radio TV, YouTube tukozesa Tawira Radio TV ne ku TikTok nno kwetuli tukozesa Tawira Radio TV. Amanya n'eddoboozi omuweerezaawo tabeera mulala omuzira nkima muzzukulu wa Mugema atuddeawo bbira Busiro Mariam Nagawa. Nze ndiwo mu nnyumba okubeera nga ate nkuweereza nkubulira ate leero tugenda kwogera ku kyate leero kiki ekigenda okutambula leero ndeese ani poza ate era osobola kwerabira bajjukiza ba sponsors baffe batuteekamu ensimbi be bannaffe Abasemu Shipping Company nga bano bakutwalira bintu Uganda mu mbeera yonna ne bituuka mu makubo amatuufu. Ate nno abalala be bannaffe aba Kampala Katale nga bano nno bakugamba oba oyagala okulya ku mmere y'Abannayuganda ey'okugula naanansi matooke lumonde ovakado ebiri fresh fene bannaffe aba Kampala Katale bali awo ku Hamdan Street mabega wa Wendy's okuliraana Russian Embassy ojja kubanga obafuna bulungi nnyo emiwendo gya nseko buseko. Ate nno neeyongera okubagamba nti Tawira Radio TV wamu ne Ibu Events bakutegekedde boat cruise party eriwo ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana eri awo ku Marina Abu Dhabi we tugenda okubeera ddiramu tiketi za ddiramu 120 ebyokunywa n'ebyokulya bigenda kubeerayo mu ngeri emu oba endala. Bannaffe aba Mariam Foundation bakugamba gwe wenna ayinayo ekintu ky'oyagala okuwa ku mwana eyeetaaza obuyambi oba mukadde oba ki oyinayo ngoye z'otakozesa oyinayo bitabo oyinayo kalaamu oyinayo ki bannange mubeere nga ate muyambako ntwala omukisa guno okwebaza kubamu abadduukiridde omulanga guno okuliko omukyala Carol awangaalira awo Sharja musajja wange Yazid nkwagala nnyo webale kuddukira foundation omwami oyo yampadde wheelchairs ate wabeerawo omukulu Zaid the Brazilian naye wasobodde okubanga oddukirira omulango okuyambako ku bantu abeetaaze obuyambi watuwadde ngoye toyanza nnyo tweyanzege. Olunaku olwaleero nkyaziza mwami mukukunavu wenjogera ku Abu Dhabi oba UAE mwami mukukunavu omwami ono advisor mulamba kakiiko akatwala Uganda Cranes Abu Dhabi n'ebitya ebirala yagenda kubanga abitwanjulira era obudde buno kantwala omukisa abeere nga ate atubuuzaako omukulu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi. Akitwala amanya n'eddoboozi bitibwa Arafat Ronnie Serugo naye nga abandi gomanyi nga Senior Ronnie. Arafat Serugo beddira ki? Muzirante muzzukulu wa Katongole Mbugema. Soko tutambuliremu ng'Omuganda. Musajja Muganda. Tambula ng'Omuganda sijja kugaana nja kuyita mu bumpimpi. Nti okuba sijja gaana sevinga budde naye nti kaŋŋambe nti nze Serugo Ronald musajja ow'ente ndi muzzukulu wa Katongole Roland Magumba. Erinnya lya Magumba eryo simanyi ng'ennyoko eryajjanga naye nga jjajjange oyagalanga nnyama ya magumba. Bwe kumulituuma bwe ponti kwe kwajja n'erinnya lya kitange gwazaala okumuyita Kagumba. Magumba naye ate erinnya erya Kagumba lyanjaza lyava ku maama we kwe kujjaawo naye nga nze nzaalibwa sija Boniface Saalongo Sali. Ojja kumbuuza Saalongo Sali eryo nga linnya lyaffe. Sali ogenda kumbuuza lyajja litya. Awo wennyini bwe mbadde nze. Omwami yali tazaalanga ku balongo. Naye mama wange yagala n'afuna accident natambulira mu wheelchair. Kati ayina mukulu we bamuyita Namuddu Jane. Kati n'abaako n'omukulu omulala bamuyita Topista Namuli. Ronnie nomba maama wo. Bwe baazaalanga abaana baleeteranga ate nze nzaala wangonge Nakiwala Nowerina gyatavanga waka. Kati waliwo omu bamuyitanga Sebunya bambi yafa. Kati ate Sebunya yali mwana wa Topista Namuli omukulu. Yajja n'abeera ewaka. Kati ne mama Jane Namuddu yalina omwana w'omukulu bamuyitanga Nakitende yakyaliwo. Kati yali mukulu waffe aliwo. Kati bajja babeerewo wa mama wange bombi. Kati bali mu lwenji y'emu. Ne bajja baweesa tata wange lyaki erya Saalongo. Naye nga mu bumpimpi nja kukozesa nga nkozaayo eri mu kutambula ng'Omuganda. Nga ndi muzzukulu wa Katongole atudde Mugema ombala gwe fuvuga alidde ekyuma n'omukimba agulidde.
kati ffe omulimu waffe omukulu wetukola omusajja wa Ssaabasajja tuweesezaayo. Era bw'aba alina kyanoonyanga gamba effumu yaffe nga bagenda okuyigga agamba muyite wali ewaani ewa Katongola aleete. Tweyanzege kiki ekikuleetera okweyita senior Ronnie? Ronnie linnya lyo erya senior lino livaawo? Erinnya eryo lyantuumibwa oba lyampitibwa okusinziira ku bintu bye nali nkola mu kiraabu yaffe wano oba Uganda wano. Naye ng'obuseera ebisinga omusajja yali ndeetera okuba nga lintuumibwa ye Captain Senyonjo Ronald. Yatandika nga oyo senior waffe n'okusinziira kubanga omuntu gwe bagamba nti senior sambyeko mu kiraabu zeziwerako mu Uganda. N'omwaka gwesajjukira bulungi ndiko ku bantu we bayita ku under 20 ojja kukiikiraga nti mugende mu training lero by then nsomira na Kiwawu. So kati obagenda kuŋŋanya ebyo bwe kumpa erinnya lya senior Ronnie. Tweyanzege omukulu nkulaba osabudde ekikumba kya uniform emirimu gitambula gitya? Alhamdulillah. Ronnie okola senior Ronnie okola mulimu ki? Nze ndi taxi driver and I'm proud. Sorry, tuli mu interview ya Uganda ja kunsonyiwa. Nenyumiriza mulimu guno. Abantu abamu nno bakweka emirimu gyabwe naye gwe owadde nnyo kubanga mpitibwa taata. Era buli bw'omu ansamu ekitiibwa kyange olw'omulimu guno. Kati so senga sigulina nga nange ndi kirere senga njogerwako. Make it right now njogerwako ni positive oba mu lulimi olulungi olwakalibu kange. Era nze kino kyonyiso chuwa mu n'abatuwuliza n'abatwala ku Tawera Radio Tawera TV zanyira ku kirala. Niyo omulimu aguveeko toguzanyirako. Nali ku TikTok okwo omwana n'akola kagwe n'agamba bannaye muzanyire ku kirala. Naye maama wange mumuveeko n'abaana baye kati gwe bazanyire ku birala omulimu gwe bagulekera. Nanti gwe gumpisa taati eri ewaka. Ronnie taxi eno gyevugidde ebbanga ki? Mpangadde natandika najja 2014 enaku z'omwezi zaali 23 Agusto. Na kati same company sijivangamu. Ng'owangaddemu nnyo nga toyinaamu nnyo mbiranye ate kino. Like oli musajja mukakamu. Nanti addinga n'amawolu. So kitekedde. So nga gwe omuntu general omulimu guno ogufunyemu birungi ki apart from nti salary what and what? Omulimu guno sineki sakulaga kiryawo kyamaanyi nti ndeze kino. Naye nze kyengwagaddemu nti olwaleero bw'otuuka ku baana bange osoga basomera balinga bana minister. So ate nabo bukwenyamba kankutekemu ne kano kabaka nkakugambe nabagamba sina kye mugenda kusikira wabula agaana okusoma ate ne wange tabeerawo. Nsonyiwa okuyengerera famire yo naye nzikiriza mpiseewo kano. Oli musajja eyawulirira omulanga yani yagwogerawo nadduli muzaale mwale. Ronnie omanyikiddwa nga alina kale ku baana abawerako. Alina abaana bameka Ronnie? Omusajja omugala tabala baana. Omusajja omugala tabala baana naye nga mbumpimpi timu yompiya nsogiweza. Nga babo tebalimu nti ono wa muganda wange nti ono ki? N'amanya nsoga kusomera. First born alina emyaka emeka? First born ye Trace Nabakoza omuzirante. Amanya ago gamu sister wange gwenzirako bambi yafa. Alina emyaka emeka? Yazaalibwa 25 September. Siri mulungi mukuba. Kati kwade 25 September. Nene kyo okumanya Buganda kitwavako omusajja kutabala baana kijja nti tujja kugamba ati abaana ba 10 oba 12 bazze muwendo gw'abaana gw'olina nabo nze kisokera ddala mu family yaffe banzaala omulenzi omu abaana bawerako kati okola revenge kati awo atata wange najja afa nali wazi ni P2 na P3 eri mu primary school nga mbuna kivo bulunga otalo luwedde weyafa ngamba nti olina okuzaawo ekikaya gyange nampa omwenjo ne bakusibirira entanda genda weeyagala era neeyagadde lwakuba kati naku zonna naggalawo dipo kati awo osobola obbabala omanye nti nina bwe bati bonna balina waka balina jjajja waabwe ate maama waabwe ati mama banjawulo nagambiddewo nti oli musajja musiraamu omusajja tabalibwa nzaalo abasajja abasiraamu Muganda omusajja asajjalaata nedda tujja kijjawo kubanga olwaleero bw'ogamba nti nno obalidde omusajja abaana kiba kikyamu Buganda abaana ate utazaali kubala Buganda bugwawo. Ronnie olina abakyala bameka? Right now no mukyala omu sina bakyala bangi.
alhamdulillah katusabe nti teriyo haki ejja kati ndi retired mundu ali kugombolola retired jeno era wo retiringidde nga alhamdulillah ati bagaba kanve enkoto nga byokyabeyidde obulidde anaye bona atusonye ba interview eno naye nakyaziza omusajja amvuga speed naye kyonna kyekiri tujja kubanga tutambula mpolampola kwogera mazima nga okyola teyeekanze so gwe bamu abagamba nti zikusooka ne zitakuva mabe naye wendi wano sirina kinsoka gamba nti nno ndi musajja avuddeyo oba nakalina bwetyo oba naye nga era wendi alhamdulillah tweyanze Ronnie omwaka gwe neerabiddemu bakuba mu mpapula wano ez'amawulire eza College Times kiki ekyakutuusa ku mbeera eyo kiki ekyamaanyi kyewali osussizaamu awo ekyamaanyi kisobotalabika muntu gwali mwaka ki ogwo omwaka guno gwennyini ndowooza baseerabidde 2022 twali mu kisiibo abantu baali bangi nnyo ku airport nga baagala mmotoka kati nembagamba nensabako omuntu omu ku bo ne bagamba nesokompeyo dakika 5 mala okwebaza omukama atusobodde okuba nti atuwa omukka ntussa ogenda kusaala ngenda kusaala bambi yampuliriza olw'ekisaaki naye ate wenayogerera naye simanyi nti waliwo munnamawulire kati munnamawulire bamala okusaala wali oyogera na muntu atambula ng'ayagala muvuga mu taxi mugasokompeyo dakika afazaali 5 oba 3 mala okwebaza omuntu tukole ki tugende kati ate wenayogerera waliwo munnamawulire kati ate naye nafuna advantage eyo kumucyo kwe kumumuulira ebinkwatako ebitonotono linnako kati mu mbeera eyo ng'okyogedde njagala ssebo nvuge mpolampola kanterere n'okutereera kanterere bubya kuba obuwombo buyulika njagala ombuliremu mu mbeera eyo ng'omaze ogamba kasitoma nti kammala osaala wasooka kusala munnamawulire eno okujja oba yajjira straight awo buddo nasooka kukola ki ng'omaze ogamba kasitoma nti kammala okusaala munnamawulire ono yajja ng'omaze kusaala okubuuza for more information oba wamala kusaala oba nga tonnaba kusaala namala kukola byange byonna kati ye nambuuza akutuukira omanye muntu wa bulijjo nti mukulu mubadde saa kwogerako naawe namugamba yali wa ggwanga ki ekintu ekyo kitakwagala kupublishingwa mu UAE naye kiza nti yali muntu yajja gyendi nga munnamawulire kati mukujja gyendi nambuuza engeri gyenkikolamu nemugamba nti ffe tuwaayo obulamu bwaffe ery'okuweereza eggwanga netulema n'okusibukira ne bannaffe netusibukira mu mmotoka zaffe olw'omulimu guwa ekitiibwa ate n'abantu okuba nga tebalumizibwa olwa transportation oba olw'entambula nsonyiwa bwe kityo bwe kyali mukwano so n'omuwa ebisingako awo era nga wabisoma mu mawulire nga bwe byali tuli awo kaboom senior Ronnie amawulire naago gasasamaza buli muntu nga amawulire ago galina we ganteekawo onayisuubira wamune buli muntu yeetaaga okukubibwa mu College Times neŋŋamba munnange ekintu kyotukoledde oba kyotulaze twete kikusuubiriza mutukulabawo wano ng'omutwalira wuuzerawuuzo bakatirawuuzo oba okitegedde naŋŋamba naye mukama mumanyi kubanga waliwo we bagamba nti okutya mukama kati ate wemba simutidde nebino osobola obutabifuna ate era mubitukako byabwo mukama yalina okuba nga asooka yenyabo buli muntu yandikubiddwako mu College Times nze nalaba olupapula neŋŋamba senior Ronnie kiki naye awantu awo nawula abasudeni omanyi benasabanga nabo naye wawulira otya Ronnie mu mbeera eyo ng'ofulumiddeko mu College Times kiwalenze nali sikirinaamu nnyo interest nali sikirinaamu nnyo muzingo kubanga bwe nasamya mu mpiira e Kampala mu baka gundi mawulire bwe nasamya yuno mu ngabo munne ebyo ebyalinga omanyi ngo kyali mwana muto naye nze ndi mukasajja aguzeemu batukubanga mawulire kati nze nali sikirabye nga kikulu naye ate ku end ku mawulire ga Abu Dhabi ate galimu ekimanyi kyekitegeeza nti gavumenti ku end mala okufuluma ngeno ko ate kirimu enjawulo kubanga bankubiranga amasimu newuunya akantu ako naganyoga omanyi nze nyoga amazima nga okyola teyeekanze mu butuufu ebigambo kampani yampita nentwalako mu restaurant nempamu ka refreshment bwe kyali nno tweyanza ge banne tuli mu kwogera wano nawali newali naye omwami ono tugenda kuba twogerako mu bintu byawangayiramu tusookedde mu mbeera ya mirimu senior Ronnie njagala twogere ku mbeera waliko
senior referee wa Uganda Cranes Abu Dhabi. Kituufu? Nakola okyogedde mu ngeri ndala nnyo. Waliko referee? Naliko omuyambi w'abalifali ba Uganda Cranes Abu Dhabi. Wali muyambi? Yeah. So what a volunteer? Aha. Naye otobudde buno tukulaba nti tokyali. Wa resigninga, wagobwa, bakugoba. How true is that? Naye ate era entandikwa yakyo ekuwa enkomerero. Naliko omuyambi wa Uganda Cranes Abu Dhabi. Si what a volunteer? Wembeerako omuyambi kitegeeza oba ofunye replacement oba ofunye omuntu alina okukola ekintu ekyo gwoddako wabbali naye kati mu buyambi bwange nakola kyenkoze bwe baafuna omuntu omutuufu nenzira wabbali. Wali tolina kikulaga nti wali muyambi kuba kirabikibwa nti newe walingawo emipiira ogumu 2 3 nga mukulu amaanyi waafuuwa guno n'ofuuwa guli n'ofuuwa guno n'ofuuwa buli wavaawo tewaliwo muntu aliwo nanti olwaleero buli wobanga okola ekintu baga kikole n'omutima gumu. Don't simanyi nti bwenaleeta omulala nenze nkola with all my heart nze bwe ntuuka ekiseera ngamba kati mmaliriza ng'abadde omuyambi ndiwadde mba okutambula ebweru kubanga omulimu gwe nali nkola gwali gwanakyewa tegusasulwa. Kati kitegeeza nsobola okufuna pulogulamu ate zisinga ku ezo naye akasaninga ebbali ate obanga asoddewo community Ronnie n'ekiddako nti ffe tusakulifayisinga akadde kaffe oluusi ku mulimu gwaffe nate waliwo kumakinga bize nobanga oyagadde okusavinga community ninga nakalimu ate kakolaki kakutwala ka speed ate ng'omulimu gwe gusooka kati wenza kukyokusobola ku community so agisuulawo kubanga singa mbadde ngisuddewo singa sikyagendawo naye already nfisaawo kadde dakika 5-10 nenjampitawo neŋŋamba banaye muli mutya ebintu byaffe bitambula bitya. Amawulire gye gali tutambulira eyo tubifuna oba ebiri mu bantu kigambibwa nti oba oliawo oyinawe watuuka n'okozesa obusungu n'osuulawo mu mbeera ey'obusungu ekintu n'ogamba kale wali. Edda omuntu asokifuna bw'atyo aba akiraba n'akiwulidde naye ate muli munda kijja ku source muli munda nga si bwe kiri kitegeera era kwegamba oli esogamba omuwala oyo malaaya aze yantama naye bagenda kubuuza nti eryakuwaddeko gamba nedda abamalaaya lwaki omuyita malaaya kati lwaki oŋŋamba nti nno nasuulawo community oba ekintu nga nsigambe nti kintu kintamye oba nkisuddewo. Loni okyasambira Uganda Cranes? Uganda Cranes eri nabadde ngisambye naye tulina akantu ke twaggulawo olw'okupromotinga room ku baana abato kwati olwaliyo nze mpeza emyaka 3 kati ate waliwo abalina 18-23 kati nejja kuba tubasiikiriza kati nejja tekawo ke bayita old is gold kakyako bayita nti nno obukulu zaabu kati ako netukayitamu buli akka wansi w'emyaka 35 takeegattamu ye password yaako era gwoba okaagala nange musobola okampa tetulina gwe tugoba kasita obanga olaga emyaka giba 35 okugenda waggulu ojja naye ate okayingira omala kujja emirundi 3 nga tomisinze onofuna password yaako naye mu 3 omisingamu ogumu oba tofunye password era ojja n'otwala bulabi yaabwe kirinya. Kati Ronnie era wenjagala okubuuliza waliwo abasamba old is gold nga ne ku mupiira bazannya katugeze oba Cranes eyinayo match ey'amaanyi nga bazannya ate nga kano tugambe nti omulamwa gwako mwakakola creating a room abavubuka abato oba oli abo abayina okwongerayo omupiira mu maaso kiva ku kinga abamu mu old is gold basamba mu Uganda Cranes ate match ez'amaanyi nanti ne twaberanga ewaka mama yasenanga ennyama omanyi kyakola naddizayo katabanike oba gye ndaga olabayo nakaddizayo katabanike goza abatajagala girya mulimu abantu abamu nga bo embeera yaabwe ekifo ky'okulekera nedda kakuweneka example y'enkoko enkoko ekwata akakasooli kaako nekamementwa neweeri nebukola ki kati yoyo yenze alekedde baani naye ate newebeerawo eri nejjayo ngaebojja bubozi ki saagala tuyite mu ngero omuntu ayinza obutakitegeera olwo kati ndi straight forward nti kati nganze mu mutima gwange nosaba bali ngikole ki kati ate oli atabalekedde ye naye endowooza ye naye nganze teekawo terms and conditions old is gold kwetambulira ne Abu Dhabi Cranes ekintu ekyo baga kipulimenti nkyogende nti oba mu Luganda bagala kiteekawo naye nga tutandika obutandisi gamba
tukyalaba kino kituufu kino kikyamu kino kituufu kino kikyamu naye nga baagala okiteekawo nti bw'oba ogenze eri ffe tusiibule ate bw'oba oli eno naffe eri tuwe ki naye nga aspa now tekinakola ki twakatandika tukyezimba bwezimbi ate oba okyezimba bwezimbi oba oyagala ki naye kinaateekebwa mu nkola munaagoberera amateeka inshallah nze manyi tewali kigaana mu maaso wa Mungu ono. Alright, tweyanze gembajjukiza nti ndi ne senior Ronnie ensonga nga wemuziwulira wezitambula. Ronnie tugenda kusooka tuddeyo wali ku kya referee. Wagamba wano wali kiyambi. Right now tukulaba ofu w'omupiira ogwa Kasukali FC. Wasayiningi wa Kasukali oli kiyambi oli official referee kiri kityawe. Ate n'olwaleero bwe twogerera wano Kasukali nayo omupiira era nagenda mbayambeko. Olwaki mu ngeri ki nti olwa enyumba nyingi so okuba enyamba yo sabuni enyamba yo munyo nenda bakagaba olwaleero Kasukali FC eso okuba nti niyo te eyagala omuyambi nga Uganda Cranes yali eyagala omuyambi nefuna kati nayo Kasukali so gikwatira ko ngana kwatira ko Uganda Cranes by the time nekola ki bwe lifuna ante kankuze sija kuzaba bigabala njagena straight enako zino kyagenda mwaka wogo nti akawogo otegeza ki kyagenda mwaka sente katendo terera kubanga luli nakwata akabantu kange akawulunguta wakategeera nene wulunguta paka wa nisa zino kati Kasukali sogama tinamo tukateke mukalita kamwaka amafuta ojo tuyambeko okitegeera yere na munange nange ne wankubadde Leka dada Ronnie senior Ronnie ekintu kino nkirabye mu Cranes ene izo ba yali tereta yo kawogo atenga bano bakuwaya akawogo sijja balimba nawo twatuka ekiseera nga nabo bayita yakawogo neera nga omanyira omuntu oba omuyambyeko anti nafuna watuuse tojja kulemerako mukungu jo nedde omuteekamukko kati n'ogamba ne bali kange ne mbayambeko naye banaafuna nawe ojja kuba Ronnie okimanyi Cranes ekyakwetaaga era kyobola bangendayo naye tofuwa mupiira ate nga bakwetaaga ofuwa omupiira nedda kati gwe ndowoozayo bino ssebo bintu by'abazannyi bino bintu by'abazannyi senior Ronnie banjagala naye ate era abantu beera ffenna basokungamba nti senior Ronnie fiiriso yaffe yino tuyambeko era si obutagaana okitegeera naye kati aspa naawe osanga era omuntu eyambadde abadde akola ki ada akukwatira muki nsava awe ngenda okutandikira katuwumulemuko tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri nkomawo ne second kitundu ate tubeere nga twogera ku nsonga ezimu beerako tovaako Tawira Radio na Tawira TV waliwo mulego events bokutuusako Redemption Boat Cruise Party ng'ennaku z'omwezi 2 August omwaka guno awo kumalina mulu wekijja okuwabikira abaana b'omu Abu Dhabi lino lirina ab'essanyu lyaffe ery'omwaka tuli baakulya tunywe tunyumirwe tujooge eno nga bwe tunyumirwe erizzi ku lyato wali otambuliddeko mu lyato nga lirina buli kimu kye weetaaga bonaasi bwa luno essanyu toliddamu kulisanga wantu walala wonna ati nirugula tiketi yo nga bukyali era nga tiketi yagula ddala mu 120 Tazi tiketi kubira libo events ku 052-22-05-821 oba ku 0509-52-3588 tiketi yajja kutuusa kwa bulungi wonna w'oli mu Abu Dhabi ate mwe abanasasulira ku mulyango zijja kubaddira mu 150 wajja kubaona ettebo y'abantu abasatu kuddira mu 5 abaana babaguze ettebo ebyokulya ebyokunywa buli kimu kijja kubasanga awo nga buli anaabaguze tiketi kujja kubako ekyokulya n'ekyokunywa boarding time ojja kuba ya ssaawa 2 olwo ku ssaawa 3 tusimbule eryato mujje tujooge tunyumirwe bino binaaba by'amasappe tuli bakwekubya ebifaananyi bwe tuseeyeeya ku lizzi ku bwereere nga n'abaana balina birthday squalo ate mmwe muli bakusonsowazibwa anti keeki tuli bakuzisalira ku lyato era nga mutegese bakikwatako nga bukyali basobole okubategekera tafikisa obuyimba bwonna obwakabiku olwo yaserekitiize dda nga biwagiddwa Sipi Coffee Academy Pink Restaurant bakafulumufuma emmere yonna ey'omulembe Sim Shipping Company Mariam Foundation motion yepe banadamigwa mu kintu kino Nesting Media abalungi mukulikayo mukuba omulamu ate tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tubeere nga ate twogera ku mbeera nga vibe we mugiraba mu ngeri emu oba endala naye nga mbajjukiza ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana Tawira Radio TV bategekedde boat cruise party egenda kubeera ku Marina
okuyingira ddira mu 12 emiryango gigenda kugulwawo ssaawa 2 bannaye tukwate obudde mu ngeri emu oba endala. Senior Ronnie wangi mukwano ow'enkima omu bw'ati akiikirira ab'enkima bonna muno mu UAE. Senior Ronnie twogera ku mbeera oli advisor ku Uganda Cranes obudde buno. Weewaawo. Omupiira ogwaliwo ku Yidi waliwo abaana abazanyira Uganda, sijaga nti ba Uganda Cranes kuba nsuubira tewaliwo bintu bya contract nti nsambira eno team. Waliwo abaana abadde basambira ku Uganda Cranes nga basambira ne kasukaali omupiira ogwali e Dubai. Nakigambibwa nti wetwogerera obudde buno abaana abo bagobe paka nga baleesa apology. Oli kakiiko mwateesezza mutya ku nsonga eyo? Ekintu kyaliro kirongoosamu okugoba n'okuwummuza bya njawulo. Kati gwe kyumi byotegeeza ki? Amawulire agaliwo nti bagobe antiru nga beetonze. Ate olwoba ogobye olwoba owummuza. Ekituufu kiri kindi ku source. Ekituufu abaana abo bawummuzibwamu. Bakabbanga bategeere ensobi yaabwe. Naye emiseke gye baakolamu ng'ogabbo waliwo Uganda Cranes Abu Dhabi kwetambuliza. Babagamba nti buli wabeerangawo omupiira Uganda Cranes ng'erina kyetegese event musooke mugisavinge nga bali mu community. Kati ate weebanga biri ku sseemudde ne event era gye mugendako bw'oba atobeerewo osooka otubuulire twekuusa mu pulogulaamu yaffe. Kati abaana bano sijja bayita kyewaggula kuba buli omwalina endowooza ye kiwulira baakikola nga beerabidde akantu akakawayo nti kabakwata. Kati ne kajja kabakola ki? Kabakwata nti bannabagoba bo kye baagala nga Uganda Cranes Abu Dhabi bategeere kye baakola beetonda gavumenti munenku twakola mu bukyamu twali twerabidde kubanga omuntu olina omulamu yeerabira. Tusonyiibwawo terejja bagaana kitegeera kikyo kali simple nnyo. So balinayo essuubi okudda ku ttiimu? Si kubeera na ssuubi kuba teyali abagobi naye wabula bo bategeere nti Uganda Cranes ebeerawo ne event ku lunaku lwe lumu olina okuteekayo ka notisi ogaba ne mbabwe sijja kubeerawo noba tawadde ensonga yo naye gwe babuulire naye tebala kye baakola ki. Kati akantu ako kaba kabagwa mu vvi ate era ekintu ekitiko omulamwa kyonna kitabeerawo na protocol kwe kitambulira tekisobola kuwangaala. Toyanza gwe ku nsonga eyo waliwo emabegakaawo ngenda ku kidde ekyo njagala nkikubuze direct. Obudde buno babawamu bbanga ki? Nkugambe tebannabawamu ne leero basobola osamba akati nati bwetebanategeera nsobi muyina amateeka nti oba tubaze oba tetubaze bwetebanategeera nsobi yaabwe. Naye abamu ku bba bagitegedde era nolwali bajja kukola ki? Bajja kusaba. Omuntu anaategeera atya ensobi ye? Ku Uganda Cranes Abu Dhabi badressinga buli lunaku tutambula bwetu ne bwetuti era bo benyini ne bakitegeera. Kati anabategedde ensobi ye balina kukola ki? Kutajja sigenda apology gamba nti neguba mu mwagana mbabuulire mutufu ebigambo nerabira okujjoba notisinga nti ku lunaku lwa Yidi sijja kubeerawo kubanga nange na family omuntu alina family ye naye ali free okola kyaba yagadde. As long as nti teri amuteeka mu visa teri amuteeka mu air ticket ate ne wajjaawo era asasula. Ate ekyokubiri muno abaana muna bagende Dubai nga tebalina ki nga tebalina mirimu naye nga tomanya nti nobe Dubai bagenda okufuna kye banaalya enkeera oba luli. Naye ekintu kimu kyokka kye balina okukola nti waliwo akawaayira kabakwata akakugamba nti banange sigenda kubeerawo ku kintu ekyo. Nabo abadde akoze pulogulaamu ne badjustinga ku kintu ki ekyakantu kati nnyo. Naye awo abakulu muba temufuze bubi. Tebakugambye nti nno togenda. Ate era nawe wali ojja bakugambye twagala ogirenga mu mpale ng'ozoole bwereere twati oba oyonoonye. Bakugambye nti bw'obanga olina gy'olaga nga kati nze kankuwemu nina anko wange bamuyitanga Sirasi Majambere. Anko wange oyo wajjanga ewuweka obe girlfriend ng'ewe totambuzaawo bigere mu nnyumba ye olina nga tozoyingiza mu ki. Naye newaba akwagala nnyo n'awulira ng'ennyumba ekoona du nagamba niyo nti oyo Mariam yazze fuluma ebweruddayo nti nyumba ye protocol nti ewe olina bisipe zitambula mu ki mu nyumba nitera kyagenda kusobola gono omete n'ebyakabi naye ye nga olina okuba ne sipe zitambula matagala nyumba muleekaanira. Kati Uganda Cranes Abu Dhabi terina kyegaba naye yassawo akantu ako nti bw'oba olina kyogenda okukola
tutegezeeko mu bwangu tuplaningire ekintu ekirala. Ronnie, mu nsonga eyo yennyini abamu ku bantu be bawummuzaamu kanzijewo ekyokugoba abamu ku bantu abo bawummuzibwamu bagamba nti bo ekintu kino mwakipulaninga leeti ekya cranes ate akasukaali kaali kapulaninga dda ne bateekayo amannya baali tebamanyi kigenda bbeerawo. Kyakubiri nti ekintu kino ekyalangibwanga kuba naye posta nagirabako ng'eriko URA egenda kucelebratinga wiini nyabwe gye bawangula ku liigi y'omwaka guno. Era nti kubamu bonna abagenda e Dubai tekwaliko wa URA okusinziira ku posters ezatambula bo ne bagasiri wa URA ne westagenda kucelebratinga ate ne bibaddira mu ngeri ng'eyo. Awo omupiira guba tegunywa wammwe. Ekyo oli mutuufu nnyo kukyogera bw'otyo. Naye deeta wakawayiro k'okutegeka Uganda Cranes Abu Dhabi URA eri under ki? Eri under Uganda Cranes. Kati olani abategese? Naye URA soko nzire Uganda Cranes URA eri under ki? URA eri under Uganda Cranes. Kati bwe government nayo akavulu kaffe era tugenda samba mu ABCD kubanga abana basamba ba Uganda Cranes Abu Dhabi niye jasiba kyusa bukyusa muki manya olwo abaana ategese Uganda Cranes. Kati oyine kirala awo wenyini wenjagala okujja mu mbeera Captain Ronnie we yali aguddewo tiimu gye yali alina eyo waliwo time yatuuka ng'alinayo omupiira ne Cranes egenda kusamba ng'abazannyi abamu temwaba wa suspe ate ne bajoyininga eno ne batandika okusamba. Ekyo kya Uganda manya ekya Captain Ronnie okubeera tiimu endala ekyo kimanyi nga ggwe kuba singa badde nkimanyi kyali badde nga kiri ki kimanyikwa mu community. Mu community bonna bakimanyi oyinza oba toyagala bwagazi kukyogera. Nedda nze tewali nze nagambye nti amere eyo kya bw'aba alinawo tiimu endala njikiriza nti yaliwo naye ekintu kyoyagala okwogera osojimpa erinnya kati kireza teyaliwo kiki otamanyi kale sijja kuteekamu naye gwe osojimpa erinnya kati ate mwana wange ovaga kubya mbu ebifaananyi nga bitimbibwa ku page ya Uganda Cranes mbu nti tiimu eri nedda kati olwaleero waliwo kibayita impersonation mu luzungu kiki mu Luganda oba okweyita kyotali kati osanga oli eyita Uganda Cranes Abu Dhabi ninga tali Uganda Cranes Abu Dhabi olwo yeeyise ekyatali lwakuba nti tulina amateeka soba muvunaana yasinga nganza advisor nenkitegedeko nali mukubye mu mbuga z'amateeka naye tewali mateeka advisor mazaba nki ng'oli advisor ku Cranes kati gwe kennyini wambuuzizza nti nno wali liifali nali nkumanyi nga referee owummulamu n'ofa senior Ronnie n'okuwa obwa advisor olwaleero ebintu bikyuka Museveni president wa Uganda naye n'agamba Ruth Nankabirwa olwaleero gwe prime minister ate n'amukyusa naffe olwo tulina tutwala Ismail Sebuggwawo akola enteekateeka ye ne boodi ye n'agamba naye omuntu ono tumulabirira wano bwe tuti ate tumuteeka wano ajja tuyamba ekyo kankikulete mu mupiira perspective y'omupiira kubanga field mwendi so kubanga obadde osaba middle field ng'osaasaanya naye nalaba nti nate namunamuza ali mu namba 2 ajja sobola okublockinga akasajja kano gasi gwalina yoyo senior Ronnie gwolaba abantu gweyogera naye nali liifali nkola bwannakyewa naye ate era bagenda okulaba nga obwadvisor okusinziza ku experience yange gye nnina ng'ate busobola okukola ki okuyamba ku community bitambula bwe bityo mukwano nembeera advisor Uganda Cranes eri ku mulamu waki Uganda Cranes obulaba gweriko teguli awo nti nno obange nkikwete ekyo kitegeera obulungi omuntu ava wano n'agenda mu ddwaliro ogula empeke ng'ogula empeke ezo zigenda kuwonya mutima gwe olwaki olwokuba nti nno takola ka training kyovola nti Uganda Cranes omulama gwe manya gwogiraba yabwannakyewa tebalina gwe bafosinga naye lwakuba nti ate erina amateeka agagikola ki agagifuga omulama gwe eriko tujja nga bannayuganda okubeera awamu ate mu kubeera awamu kwaffe nga bannayuganda sometimes tusobola okusharinga ideas zo tebafosinga naye tusobola okusharinga ki kama naye tukola bwetu ne bwetu tibanagana tusobola okubeerawo kagamba tutambulira mu mbeera eyo kati olwali nsobola okugamba nti munnaffe asobola okufiirwa netugamba naye nogundi yafiiriddwa sijja gamba nti gundi oba naye gundi yafiiriddwa oba gundi yalwadde recent waliwo omwana yalwadde mu China camp nalabye tawa TV ne radio nga mugenzeeyo ne bagamba naye alina kyalina
amuddukire w'ekkumi owabiri owaki nekyo nakivaaki nti waliwo olugero omuganda lajja okugamba nti owamalibwa akina ow'engereka omanye lugwayo nti agali awamu oli mutuufu nnyo kati netugala nti wetubeera awamu bwe tutyo enyama tujja gikola ki naye tutabeere wamu ate enyama gyatuluma okuluma. So Uganda Cranes mu bufunze muliwo kunyumirwamu tuliwo kwewumbawumba nga bannayuganda n'obuzibuzibu obutonotono obusobola okugamba nti nno tusobola obugonjola nga ffe bannayuganda tutagenda nti gamba nti ate embasi tugambye gundi alwadde amagulu tuyambe omanyi mpya gavumenti ayo si byangu kitegeera kati nze advisor gwe omulama ngesobola okugamba nti tutambulirako naye osobola okuba nga gwolina ate gugonga gwe. Ronnie tweyanza ge mu mbeera eyo nja kwagala nkubuuzeemu ku opinions aba players ze baba nazo nti lwaki temwawula akakiiko ka community n'ak'omupiira. Ekintu ekyo nerasija kibaddewo nga baagala okiteekawo naye ekyakigaana covid bakiseka ne mu publicity ne bagamba tubane tugenda kwawulamu ebifo bwe biti tusobola okukola ki okutambula ne covid nejja ebikola ki naye kati nkiwa saa zino bwokibuuliza kiri mu pipeline bagala kikolako kwantu abamu balina betisa emigugu mingi community gyali ate oba mulimu eno embeera tekwatwako nedda ekintu ekyo bakwala kati wakisomaako naye bakisomako kyali publicity nga bagamba nti twagala tuweeko obuvunaanyiza ku bantu abalala era ne batekayo nego nga asobola so mu bumpimpi ne keyo yali agendedde awo ne tufunamu Jose nabeera kubanga mobilizing kyo kisobola kubeerera awo otwamufunira awo naye ate covid najja tukola ki tweyanziza omukulu tweyanze ge mu mbeera eyo era nga gwe advisor nja kwagala okubuuzaayo lwaki Uganda Cranes Abu Dhabi Kasukaali FC we basaba omupiira temugimuwa muyina ensonga zammwe ng'abantu temuteekeddwa na kusamba na tiimu zindala ne musamba n'endala lwaki eyo yo temugiwa mukisa? Ekintu kino buli omu akifuna lulwe nze senior nandiyagadde obugiwa Kasukaali friendly match naye ate tulina protocol nga ffe nga board ndi tugenda na majority kati majority we balese ekintu ekyo nga executive ne bagamba bani abawagira nzija kukiwagira naye ate abangi bwe bansinga nsija kujja nkubuuze Mariam lwaki waganye olina entegeerayo nsonga kizebawo kyenkugambye sijja kujja nkubuuze nga gwe Mariam kubanga olina entegeerayo sijja negwoganda kyo omuntu ajja kuleeta excuses gwizolaba nti no ziri mayina naye ng'ate akusinze kubanga twagamba nti bwe tuba 15 nga 10 ligambe nti tukole bwe tuti mu 5 ne mukola muti ate musobola kuwangula kitegeera tugambe nti abasinga mu kakiiko kammwe bali ku ludda lwa gavumenti ekyo sikimanya ejja kuba ndowoozayo naye ye yakugambye tujja kufuna friendly match n'oyo kati buddawo n'omubuuza jagamba nakisijja wakika twesibako kutubuuza ebintu bwebityo ye tuyita bato banno naye nawe oli muntu mukulu naye bagamba musobola n'okufunamu okusinga n'omuguwa takubuulidde anaye kugamba mbushaba nga ekiri mayina nga ate tiimu mugamba mugatta bannayuganda tiimu y'abannayuganda kituufu nnyo kyovola banti nganza abagatta era olwali okugambye ngenda kukola ki kyovola banti nno mbawagira okubasamba naye waliwo kali akawaayira kankwata nti oba mmwe nga community ya Abu Dhabi temuli mu politics. Nze ekintu era sijja kikuwanko direct nti bali mu politics kubanga nze politics nalina akajano 2014 bangamba nga ndi mu kirasi ya MS taxi nti ffe twagala bya bufuzi nekinstekinga muki mu bwongo kati so kazi semanyi wa politics mwali oba tali emunenze nze ngendayo nganze tobikkirira twogere ekintu mu butuufu bwakyo nziragamyo gamazima nga okiwalite yeekanze bwe Kasukaali weekali olwaleero nakuza Abu Dhabi Cranes mbasaba musambe Kasukaali era kyogera kanteza kamera Uganda Cranes Abu Dhabi Kasukaali tena kyali yekoze bwe bamugisobodde bwe bakisobose mugiwe friendly match tunoonye jjoje keya mu musabe
oba abasabe leero njogera nga Ronald Serugo Arafat wekiba kisobose munjofu ne match kubanga nze sikirinako tabbu naye ng'ekinkwata nti ku boodi tuliko abawera kati kati fe abatono batusinga olina okugera n'abantu babasazeewo. Ronnie awo wennyini nnyini akakiiko okusinziira ku opinions z'abantu bagamba basigadde ku kakiiko naddala ak'omupiira muliko nga bisiikirize nti omukulu kapiteeni Ronnie yasalawo mu buli kimu okyogerako ki? Ekyo bakyogera kanoza mu myaka giri nga bwe tundabeera obudde buno naye kati mu budde buno buli muntu alina freedom of speech era sogamba kyo tekiri bwe kiti kyokina kubeera bwe kiti kyo tekiri bwe kiti kina kubeera bwe kiti naye omudde buli byaliwo nga bwe tundabeerawo ebyo naye kati as per now buli muntu ayogera nti olaba n'omusambi gambe nti obudde buno bye muteesa biteekebwa mu nkola nga tebibesingidde ku muntu omu era bulungi nnyo era omuntu avaayo n'abuuza wakiro kiri bwe kiti ne bwe kiti kati wabiri byaliwo nze saabitegeera naye ku mulembe gwange omutebi kuno omulembe omutebi ekintu kitambula ki yakivulaba nti ne kompani tusaziwulira zikyaliwo beziba weziri kusosoba gweziwulira nezisiziwulira naye kati gwenza obba tobeera mu bazannyi nze mbabeeramu nenziwulira nanti kati era wobeera ngaoziwulidde buli omu alina endowooza ye kati ensonga lwaki nafubye olulaba nga nkunoonyaako muliro osogera mu restaurant oli n'agamba kikazi kyafumya ekijanjaalo oli n'agamba sha ogwo omunnyo gwonna gwe yataddemu taati mwawukanye naye nga mulidde ku mmere emu kati ekiriwa kati okyalina ekyakyoyaga kumbuuza Ronnie gwe omanyi ebintu tubyogerega we biri bino si byange wabula wabeerawo ekintu ekiriwo ate nze kababuulire ate neniyo omulaba mu bantu basinga okukyakalana nabo nze nsinga naye ate bantu basinga okutegeerana nabo nze namba emu omanyi lwaki nti bwe kikyakalana tuli mupiira olulina omupiira nsinga tebalumanyi omupiira teri agenda kuweweeta muntu ajja kuboggolera naye muvaayo jagala muno naye mwana nkubuulire kapuresha kade kalinnye ate abantu abasinga kyebatalina ekiraba mbiro ninja mwebaza asooka okuboggolera asooka okulisaamu amaaso asooka okukola buli kimu mu kisaawe wali nange nsobola okukikola nga nze naye bwadde ebweru ate yamanya mangu ensobi nagala seeka nkubuulire kyabadde kintuuse wala naye nsonyiwa abantu abasinga tebakirina mu mupiira mwekiri mu mupiira ensobi gye nkunenyeza essaawa zino kati within 2 minutes oba 1 minute nange nsobola okugikola kati nawe ononyenya tujja kwekwatagana amataayi naye kulina okubeerako omuganda kyagamba nti ezenkanakana n'ebisiki ate era n'akalala bagamba nkuba nkukuba si bufumbo bulungi nnyo kati so mulina okubeerako omunaka naye Ronnie omupiira guno abantu bagamba olina nnyo obusungu gwe muntu kimu n'oyagala olwana ekintu ekyo kituufu tempazizo olina nnyo obusungu ate naddala amu ne bagamba Ronnie abeera nnyo mu bavubuka si myaka gye boogera ebigambo mu luusi mu kujereegerera gwe n'obitwala nga serious kati ekyo omanyi omuntu gy'okoma okukula ofuna entondo kati oba twafunaka bagikozesanga ntondo omuntu yakoma ofuna ogenda ogakanakana kanjoga kati netufunamu odds gold netufuna emyaka gyaffe okitegeera kati gwe nsobola okugamba lyoddeko omuntu ng'agambye nti yakoze bw'ati twafuna emyaka gyaffe egikola ki wegijja netubalekera space era byebimu ku byatukola ki nze yasamba eddakiika 3 ate oli agasamba ekinana ntandaba nkooye ate yakyayagala ate kanange mba nkyakola ki kati ate ne speed kyojja kungamba muno waluutwa 2 yenkanakana n'oluutwa 3 gyentegedde oba otegeddeyo kati kitegeeza nti nedda mukwano omuganda alina engeri byabikirira ekintu kye kati so gwe bona ogamba nti nogende ku leeti y'abaana bali ajasigala nga okoze ensobi kyova olaba nti nno era nebaza nnyo omukulu Aji Musa yaleeta ekirowoozo ekyo nangamba abaana abantu bawe room of play naffe tukole ki tutekawo kana kaffe era bw'oba ofunye omukisa tojja kaffe tunyumirwa era nawuliddeko kaposting ennaku z'omwezi 26 kwenyogera kuno ku Butawala Radio Tawala TV yaleese ebbaluwa yaayo ng'etusaba okugiwa era mu bo abaendosiza ekintu ekyo mwendi nagambye mujje kuba ffe twagala mikwano
Kati Ronnie, obudde buno Uganda Cranes erina abazannyi bangi. Lwaki kitozaayo ekirowoozo kino mu Oldies Gold? N'obagamba bonna abali mu Oldies Gold kana akapiira bakalekera abaana abato ate nga bangi. Kati yogera nga ntuma nga bwe ndiri advisor kati yogera nga ntuma advisor taata oba nfukamire advisor taata si mu bubi oba ntunena mu kamera naye ndabanga Uganda Cranes erina abazannyi bangi ate abaana abato abakyalina peesi. Nze nandigambye okusaba kwange nkutuma ogende eri bakulu banno nti olaba otya abazannyi kala gwe wagaya abakuliridde mu myaka bibasambira Oldies Gold akapiira kana aka Uganda Cranes bafune kale coach bafune ngeri ebitiibwa coach bitya naye nga ate akapiira matches bazirekera abaana abato. Ekyo kituufu kyogerako nga buntumye nga kiteekayo naye era oba okiraba nti ate nekyokulaka nga sinagenda wantu eyo kumala kugendayo nnyo omanyi waliwo kyogere jakuba nkoseza ekintu ekizite nnyo naye nga waliwo omukyala agamba nti maze mu bufumbo zaddeyo abaana 8 nesifuna kusanyulya mukyala abo botegedde kati amanyi kibisse bulungi muzaddeyo abaana 8 nesifuna kusanyulya ki naye ate bwe ngende waze bidaayo esanyu ndikola ki kati kanchete kwa kigo obuuzizza nti osobola okuba nga oli mwana muto naye nga tokola nti oli mukadde byakola ki ate nga tubyagala okubeera delivered nekyo nakyo osobola kikola ki ate era ennyonyi ento ennyonyi enkulu yayigirize kati bwe munaavaawo ffenna tubalekera tebajja kufuna ku biki naye ebbanga lye mubeereddewo lyeryo bategedde ati tujja kuvaamu mpola mpola naye bwekivaamu mulundi gumu kijja kuyiika tekijja kuyiika musigale ku bifo ebinene kati nga bwontumye nenkange nenkikola eki amiina taata nze ani akutuma ate n'oteeka mu nkola Ronnie tuli mu kufundikira program obugambo obusembayo tubeere nga tufundikira program yaffe olunaku olwaleero obugambo obusembayo njasooka kwebaza Tawera Radio Tawera TV nzaani mina tisizino ngazo ziseera atudde wano mu maaso g'abakulu Ronnie nga tetunnamaliriza nsooka okukulisayo mu misinde gya Kabaka's birthday run wakiikirira abakadde alhamdulillah nabakiikirira bulungi nnyo kuba wangula egy'abakadde ne toli mukadde ekyo kyewa buwi nazaalibwa 1979 omwezi ogwokusatu bala myaka emeka mbangeze emyaka 43 kituufu naye emisinde gikulike amiina kati tufundikire badde neno kayisa lati ngambye nti nzaani Tawera Radio Tawera TV gweteekamu obudde baneka mbabuulire abakyala baffe ewaka batugamba kitompa budde abamu batukana okwawukana ne batukana okulwalagana ne wasenga kitompa ki kati gwe osobola okumpa obudde buno banaye mbebaza nnyo alhamdulillah mbebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala era mukama babe basinga ki okwagala naye kirala nkubira omulanga mwenna abatulaba n'abatuwuliriza especially abali ku Uganda Cranes Abu Dhabi abaana bali bambi bwe baba bakola ensobi newankwadde wali wakawayira akabakwata bagamba akuba owakola ki akuba awumba engalo bali babatunulemu babasonyiireyo omanyi omusuuta kusiruwazanga nze emoto yange omusuuta kola ki babatunulemu basobola okukola ki babaddiremu naye ate era be babaddiramu naye nobategeera ensobi yaabwe si kuleeta naki kuleeta namawagali nti after bajja twegaya tukomewo nedda nabo bategeere ki ensobi yaabwe bagambe nti nanka nkubuye nga tutegedde tujja kukiddamu nabo ne bano bafune omutima ogw'ekisa nga kubanga awumba nabo babaddiremu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nti mwenna bamukkiriza abana bamukkiririzaamu kubanga ye mutonzi w'eggulu y'ensi atukuume nga tuli balamu amiina. Alright, tweyanze go oyo nabadde senior Ronnie advisor kachi ku Uganda Cranes Abu Dhabi nzaani asitula omusajja bwati embagubagu ate eri antama ndi wa mukisa okubanga ompadde akaddeko ate ne tuwayaamu ne tutangazibwamu ebintu ebimu tubiwulira buwulizi wabula ate okubiteeka mukolo n'omumanya nti obutuufu bwabyo tuba tulina oyita ku bekikwatako nga bano ne babeera nti tuba mpozi n'obubaka bulala bannange wano ebigamba times Mariam olusi byemba njogera okubuuza abantu mbambuuza byempulira mu bantu byendaba at times naye ng'ebiseera ebisinga abantu bye boogera sabamu tugenda ne tubuuza ebintu n'olowooza nti oba nkulinako obuzibu oba ki manje njagala kuggusa message yange mu butuufu bwabyo ng'omukozi olwono wabadde nti atutangazizaamu bulijjo bye babyogera ate mu njogera endala nja kutwala akakisa kano tumirako ku bazannyi ba Uganda Cranes Abu Dhabi batumirako nnyo ntumirako Kasukali FC
tumirako Safa Warriors Dubai oyo brother wange Juma mwasambira tumirako ku bantu abenjawulo abawangalira omukulu Ismail Sebugwawo oyo nonga ya chairman w'abana Uganda atenga ye mukungu wa Ssaabasajja ntumirako ku mukulu DJ Ram Roger straight out Abu Dhabi nentumirako ku Mangarita straight out Abu Dhabi Sting Media jajaibu ku bantu nabe bifananako bwe batyo mubeere bulungi mweraba